musumba twafunyo sabo pasa wange olwaliro nangidde mu butongole newe mba nvudde wano nenkutuka sebo nkwetaago gy'onsabire sabo pasa Bugingo taata pasa Bugingo nama wano nti n'abapasa bange babiri mu nsi muno pasa wange Bugingo ne pasa Bugembe bw'oba toliwo ng'oli bize Bugembe ng'ajjanga akikumamu essaala kubanga nze ndabye ate essanyu liyitiridde ne mwoyo atujjudde ng'abantu abo si be bazze mwebale nnyo mwebalire ddala mbakakasa buli agala obuwangwa wabusigaleko tabutya Ssaabasajja Kabaka wangaale n'ekirala obuguzi Mama Fiina njagala kwebaza okusookera ddala okuvaayo n'otegeera era n'oyatula mu lwatu nti okusamira mwoli nga bizinensi naye okimanyi nti bw'obanga oyagala obulamu obutaggwaawo balina kusabira weetaaga Katonda weebale kukitegeera nti emizimu tegirina kye gisobola kuwa tegisobola kuwa bulamu butaggwaawo otegedde bulungi nti emizimu tegisobola kuwa bulamu butaggwaawo ekyo nkikwebaliza nnyo nnyini ddala naye njagadde olwaleero okuyamba n'okuyamba abantu bonna abalina endowooza ng'eyiyo erowooza nti omuntu basobola okumusabira essaala n'ebaako kyekyusa mu bulamu bwe bassebo ne bannyabo abampuliriza era nammwe abandaba njagala kubategeeza nti omuntu bw'amala okufa omuntu ng'afudde nga takyasobola kussa takyasobola kwogera tewaliyo ssaala ne bweba yaani esobola kuyamba muntu oyo okufuna obulamu obutaggwaawo kati gwe wenna ng'oyagala okufuna obulamu obutaggwaawo okkiriza n'omutima gwo era n'oyatula n'akamwako Yesu Kristo okuba mukama w'obulamu bwo n'olyoka ofuna obulamu obutaggwaawo kubanga Yesu yekka y'alina obusobozi okugaba obulamu obutaggwaawo tewaliyo musumba tewaliyo bishopu tewaliyo reverandi tewaliyo sheeka tewaliyo mufuti tewaliyo kalidinaali tewaliyo muntu yenna ayina busobozi okuwa obulamu obutaggwaawo Yesu yekka yabugaba Bayibuli kyeva eyogera mu kitabo kya Yokaana essula ye-11 olunya olwa-24 Yesu n'agamba nti nze bulamu n'okuzuukira omuntu yenna bw'anzikiriza newankubadde ng'afudde agenda kubeera mulamu kati gwe Maama Fiina bw'oba ng'oyagala obulamu n'abakufaanana tolowooza nti ogenda kukozesa ssente zo okufuna obulamu obutaggwaawo kirabo Katonda kyawa obuwi abantu abamukkiririzaamu n'olwekyo njagala kutegeeza emizimu osobola ogidduka kubanga naawe kennyini wamaze okutulaga nti emizimu tegirina kye gisobola kukuwa tegirina kiddako tegiyinza kukuwa bulamu butaggwaawo kyova olaba oyaayaana n'otuuka okugamba nti otaddewo abasumba olaamye abasumba bajje bakusabire naye njagala kutegeeza nti abasumba bwe bajja ku mikolo egyo egy'okufiirwa baba tebazze kusabira gw'omufu tewaliwo kisobola kukolwako ne kikyusa obulamu bwo wabula ekireeta abasumba ku bafiirwa ekireeta abasumba ku mikolo egyo egy'okufiirwa kubuulira abaliwo abalamu bateeketeeke olugendo lwabwe basobole okufuna obulamu obutaggwaawo Bayibuli egamba etya mu Bebulaniya essula y'omwenda olunya 27 Bebulaniya 9:27 Bayibuli egamba nti ng'omuntu bwe yateekateekerwa okufa omulundi gumu n'oluvannyuma lw'ekyo musango bassebo ne bannyabo omuntu yateekateekerwa okufa omulundi gumu n'oluvannyuma lw'ekyo musango tewaliyo ssaala esobola kukyusa muntu amaze kugenda mu geyeena n'emujjayo emufuula omuntu omutuukirivu tubisanga luddawa mu Luka essula ye-16 waliwo Bayibuli weeyogerera ku Luka essula 16 olunyirwa 19 Bayibuli egamba bweti Luka 16 olunyirwa 19 Bayibuli egamba nti waliwo omuntu omugagga eyayambalanga olugoye olw'effulungu ne bafuta ennungi era yasanyukanga nnyo Bayibuli egamba bweti kantuuke 16:19 Luka awo waliwo omuntu omugagga eyayambalanga olugoye olw'effulungu ne bafuta ennungi ng'asanyukanga bulijjo mu kwesiima era waaliwo n'omwavu erinnya lye Laazaalo yagalamizibwanga mu mulyango gwe eyali awumusewumusa amabwa
nga yeegomba okukuta ebyagwanga okuva ku meeza y'omugagga, era embwa nazo zajjanga ne zimukomberera amabwage. Awo lwatuuka omwavu n'afa, n'asitulibwa bamalayika n'assibwa mu kifuba kya Ibulayimu, n'omugagga n'afa n'aziikibwa. N'ayimusiza amaaso ge mu magombe ng'ali mu kulumizibwa, n'alengera Ibulayimu wala ne Laazaalo ng'ali mu kifuba kye, n'ayogerera waggulu n'agamba nti, kitange Ibulayimu, nsaasira otume Laazaalo anyike ensonda y'olunwe lwe mu mazzi, ampozeewoze olulimi lwange kubanga nnumwa mu muliro guno. Naye Ibulayimu n'amugamba nti, mwana wange, jjukira nga waweebwa ebirungi byo byonna mu bulamu, naye kaakano ye ne Laazaalo bw'atyo ebibi, naye ye kaakano asanyusibwa gw'olumwa. Era ku ebyo byonna wakati waffe nammwe waliwo olukonko luwanvu olwateekebwawo. Abaagala okuva eno baleme okujja gye muli, abaagala wakati waffe nammwe waliwo olukonko luwanvu olwateekebwawo. Abaagala okuva eno okujja gye muli balemenga okuyinza, era balemenga okuva eyo okuyitawo okujja gye tuli. Bassebo ne bannyabo, waliwo olukonko olutakkiriza muntu agenze mu geyeena kugenda mu ggulu. Ne wabaawo olukonko olwo lwennyini terukkiriza muntu ali mu ggulu. Teriiyo ssaala gy'oyinza kusaba omuntu ave mu ggulu agende mu geyeena, oba ng'omwogeddeko ebigambo ebifaanana bitya, tebisobola kukyusa bulamu bwe. Obulamu bwo obuteekateeka okyali wano ku nsi, obulamu bw'osalawo ng'okyali wano ku nsi. Kati kyemaze okuzuula, eriyo abafere abagenda okutandika okuteekawo ebibiina ebisabira abagagga eggulu. Bakugambe ffe okusabira ofune eggulu miliyoni 5, miliyoni 10 tujja kujja, ne bw'okola ebibi ebifaanana bitya, ffe tujja kujja tukusabire osobole okufuna obulamu obutaggwaawo. Nedda, eggulu lya bwereere, si lya kusasulira. Eggulu lya kukkiriza bukkiriza, n'okkiriza mu mutima gwo n'owa Katonda obulamu bwo. Maama Fiina n'abakufaanana mukyasobola okufuna obulamu obutaggwaawo nga muli balamu. Naye bwe mumala okufa wajja kuba tewakyaliwo mukisa. Ne bwali baani nga yazze ku mukolo gwo ogw'okuziika, ne bwali baani nga yabuulidde ku lunaku olwo, ne bwe balikola bukolomooni bufaanana butya, bw'obanga obulamu bwo tobuteeseteese ng'oli mulamu, tosobola kufuna bulamu butaggwaawo. Kubanga Bayibuli egamba mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula ey'12, essuula ya 20:12 nti n'empulya eddoboozi nga lyogera nti, katusomewo kubikkulirwa essuula ya 20:12. Bayibuli egamba bw'eti, n'endaba abafu abakulu n'abato nga bayimiridde mu maaso g'entebe, n'ebitabo ne bibikkulwa, n'ekitabo ekirala ne kibikkulwa ky'ekyobulamu. Abafu ne basalirwa omusango mu ebyo byawandiikibwa mu bitabo ng'ebikolwa byabwe bwe byali. N'ennyanja n'ereeta abafu abaalimu, n'amagombe ne bireeta abafu abaalimu, ne basalirwa omusango buli muntu ng'ebikolwa byabwe bwe byali. N'okufa n'amagombe ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro, kwe kufa okwokubiri, ennyanja ey'omuliro. Era omuntu yenna ataalabika ng'awandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu n'asuulibwa mu nnyanja ey'okubiri, kwe kufa okwokubiri. Bassebo ne bannyabo, omuntu yenna agaana Yesu, omuntu yenna agaana okulokoka, agenda kufa emirundi 2 ng'amanda. Amanda gafiira mu kibira, ate ne gajja ne gafiira ne ku sigiri. Kati gwe bw'obanga toyagala bulamu obwo bufaana bwe butyo, osalawo leero n'olokoka, n'otalubaale, n'ota emizimu, n'ogireeta ne twokya amasabo, n'otereeza obulamu bwo ng'okyali mulamu. Wamaze okukiraba nti obulamu lugendo, obulamu lugendo. Leero wooli enkya toliiwo, naye ekibuuzo ekyebuuzibwa, bw'omala leero n'ova mu bulamu bwo leero, ogenda luddawa? Ogenda luddawa leero? Ekyo ekikugambisa nti mujjanga ne munsabira, naawe kennyini obulamu bwo owulira tobwekakasa. Owulira nga waliwo ebbanja ddene. Singa essaala zaali zikyusa nga zirina abantu besobola okukyusa, singa waliwo gwe batakyasabira, gwe basabira emirundi 5 buli lunaku, naye ng'obulamu bwe nakati tebukyukanga. Naye osobola okusalawo leero, gwampuliriza naawe ndaba, osobola okusalawo leero n'oga nti njagala bulamu butaggwaawo. Yesu n'abukuweera bwereere. Obulamu obutaggwaawo Yesu abugabira bwereere. Bayibuli kyeva eyogera mu kitabo eky'okubikkulirwa essuula ey'e14 olunya olw'13 nti wandiika nti balina omukisa abo abafa nga bafiiridde Mukama waffe, okutanula leero bw'ayogera Omwoyo, balyoke bawummule mu kutegana kwabwe, kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Ekibuuzo, bikolwa ki ebigenda okugenda naawe? Ogenda kugenda naki? Kiki ky'ogenda okugenda nakyo? Bassebo ne bannyabo, oyinza okuga nti nze ndi musamize sirokoka. Tulina abasamize mu Bayibuli abaawaayo obulamu bwabwe ne balokoka.
omusajja omu ojja kumusoma mu kitabo eky'ebikolwa by'abatume essula ey'omunaana. Omusajja yalokoka. Abantu bangi balokose, naawe osobola okulokoka, naawe osobola okuwaayo obulamu bwo, naawe osobola okuwaayo emmeeme eyo, naawe osobola okwenenya, naawe osobola okukyuka, naawe osobola okuleka ebibi byo n'olokoka. Baleme kulimba nti waliwo essaala esobola okukuwa obulamu obutaggwaawo. Bw'ova mu nnimiro n'akalimiro n'oyingira mu masuuka ameeru tosobola kuzuukuka ng'otukula. N'olwekyo omuntu bw'ofa ng'oli mwonoonyi teri ssaala esobola kutukuza, naye osobola okusalawo ebibi byo n'obikwasa Yesu. Yesu n'akuwa obutuukirivu. Osobola okusalawo n'okwasa Yesu obulamu bwo buno obuggwaawo. Yesu n'akuwa obulamu obutaggwaawo. Yesu bassebo ne bannyabo agaba obulamu obutaggwaawo. Kye kyamuleeta ajja atuwe kye twali tetusobola kufuna nga tulina ssente. Ekyaleeta Yesu kwe kutuwa kye twali tetusobola kufuna lwa ssente. Tosobola kufuna bulamu butaggwaawo lwa ssente. Obulamu obutaggwaawo nakugambye kirabo, Katonda akigaba bugabi. Osobola okusalawo naawe leero ne weetwalira obulamu obwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bw'agamba nti njagala kulokoka, ddamu ebigambo bino biddemu. Gamba nti ayi Yesu, olwaleero mpulidde ekigambo kyo ne ntegeera nga ge mazima. Nzikiriza n'omutima gwange era njatula n'akamwa kange, ndokose. Sonyiwa ebibi byange byonna bye mbadde nkola ne bye bankolera. Sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Weebale Yesu olw'okunjagala n'ondokola. Amiina. Bw'amaze okwatula ebigambo ebyo, ogenda kusindika message ku ssimu eyo yennyini gy'olaba ku screen.